kati nze njirabira ku companies company webanga ya muntu wa wano kale kangereze kuba investor bamusiga nsimbi bo babasalirako ene babaterawo n'akakiiko ak'obukulembeze bw'eggwanga akakulemberwamu Nakalema nga ko kakwasaganya nsonga za bamusiga nsimbi bamusiga nsimbi nga balina ebintu bye babagirako n'omusolo nga bo tebalina sasula musolo okwebyo ebintu naye ate nga bannayuganda babisasula ate kati weewo kigamba nti nsibambi kubanga ze lumu nayogerako n'omusuubuzi omu w'amaanyi kale Sekitto naye muka Sekitto ekya Ifulisi mukijjeewo kibatebanyiza bwereere tebajja kijjawo naye kino ekyemisolo kino ekiteekebwa ku bintu byammwe mukyesibeeko mulage president nti kasita obusuubuzi buneeyongera emisolo gijja kuba gyeyongera okusasulwa ng'abantu basasula emisolo bangi okusinga okuba n'abantu basasula omusolo nga batono ate nga wetusinga okukamula oba pointi yange ogifunye awo n'omuwuliriza kubanga gundi eri awo ekirala tulina obuzibu mu Uganda nti abandi badde batuyambako ate kati bali mu kubba ggwanga ekyobubbi lwaki okyogera andi nkyesibako kubanga bannayuganda bakibuusa amaaso naye nga kikulu nnyo okisegeera nti waliwo omuntu gw'otunuulira seriously nga takwatiddwako nga mutujju naye n'olaba omwana omusuubuzi nga gye bamukwata n'atoba omusolo gwe mungi naye ow'obuwumbi ne bamuleka nga batugamba tebalina bujulizi obujulizi bagendere ng'ekyeruwanda Kagame kye yakola Kagame yagenda ku life edit lifestyle edit osegeera biki by'oyina bikujyamu nti omuntu yagenda mu parliament myaka ena ayina za apartment eziri mu tuliyoni 8 ku 15 sente wazijjawa kubanga buli bwenguzi osobola bulaba mu boju niwe bulaba bulimu ekimafiya kinene osegera ate abala bali clean osegedde kale bw'ogamba nti weewola bweweewola ekintu kye wazimba kijjamu sente ze weewola kale weewola bakugamba nti ebbanja olina disasula mwaka gumu naye okusinza ku musala gw'ofuna mu parliament ebbanja lye wajjayo ddene nnyo obeera tosaala dimaliriza mwaka gumu sente endala ozijjawo ekirala bano abakozi ba gavumenti ng'ogyeko bana byabufuzi ba technical people bazimbye agazimbe bakoze zibiiki baleeta abamu bayingidde mu zigundi mu kutuusa mu motoka n'ebisigadde osegeera be bamu kubasinga okunyigiriza abantu balina ebizimbe bingi babasuubuzi kubatera kukola ki okukolera kakati gwe sente tunnyonnyole nti gwe permanent secretary ofuna miliyoni 20 oba 3 oba 15 naye ebintu by'oyina biri mu biliyoni 3 ontegereze gamba kubanga tojja kugamba nti tubalinde onobajjawa kyokka nga yafeesi ya IGG evaayo si buli mwaka newandiisamu eby'obugagga by'abakozi ba gavumenti vane kwekyo IGG atugamba buli mwaka triliyoni z'abannayuganda 10 unaccounted for tezimanyiddwako mayitire ze babba buli ki buli mwaka bano bamafiya nze mbayita bamafiya so kati omusuubuzi ono nze kinnuma nabikyu okulaba nti abaana abavubuka abeeyiza obuntu bwabwe babanyigiriza ne bizinesi ne baziggala otegese kinnuma kyekinnuma naye kati waliwo ebigambo ekyajja ekyo omusolo gwa Ifulisi nagamba abantu Ifulisi si musolo nkola gy'osasuliramu manya gy'otegereramu engeri gy'otambuzaamu emirimu gyo mudamu by'ensimbi kwe kuli invoice zo ne receipts zo ngeri gyozikola ki ani yaguze yagututte byenkanawa okitegera tutegerera ku receipts zino naye bano abayura abasolooza omusolo nabasikwe basinziira okubala anti ekyo bala abasuubuzi bagamba kati nno kyekisubuakati webuzibu obwo tebaagala gavumenti ebabale buli kamu kati kyekizibu ekyo kyekizibu kakati ono omusajja gwe baliko abimanyi kubanga kati omwana agamba mwana reveni bwe netegeera tenyige tegenda kunyiga kubanga bagamba
mbu okujjako omusolo kijja sinziranga ku business gy'okola. Omuntu alina business ya trillion tebasa mujjako musolo gwe gumu n'owakakadde. So omuntu abeera tayagala mubalirira nnyo. Sometimes naye waaba akola ki waaba afunirako okusinza ku musolo oguli ku bintu. Naye nzija kuddayo ku kiri. Gavumenti ekendeza emisolo. Abantu abakozi beyongere. Business zeyongere. Buli omu abe ng'asobola okukola. So kati naye efunamu. Naye abakola bajjako endeera era gavumenti eba nga tasaafuna. Ate abeefunamu lwa nsonga. Yeeyongeza. N'enyigiriza ono omutono. Omwaliwo. Abasigadde abatono. Ye sayansi ali mu kintu ekyo. Nti abasajja n'abakazi nabiki kwankubuliko nga muno bavudde mu bizinensi. Bavudde mu bizinensi tekyalina kyakkola. Gamba nti owaayi ekyo nakita. Kakati ate badduse mu bulimi. Kati bwagenda mu bulimi ono omuguzi amudondola. Oba tutegeraganye. Gwategedde akatale akali mu Kenya ak'ennaanansi. Gavumenti ekoze etya okulanga ennaanansi zaffe zigenda mu Kenya. Ate nga no Uganda erina ennaanansi. Ekyo nakyogedde n'omusajja omu. Ne mugamba nti Kenya waliyo akatale k'ennaanansi. Nangamba lubo olimba. Neefuna omukwano gwange ow'e Kenya. Je kali ne watermelon. Ne watermelon. Kalinga akali e Sudan ntiko kananansi na watermelon. Katulino gavumenti erina okutuula wansi. Ejjewo ba mafia. Abaganye bana Uganda okubanga beegazanya mu katale. Oba ontegedde ekintu ekyo. Kyenjagala basekito boogere. Kubanga obusuubuzi sikuleta bulesi bintu kuva bweru. Babiwulira. Wabula n'okubifulumya nti waliwo omuntu eyeefuga ye nga yeefuga. Era ne bakwata nga gw'okola ekintu ekyo wakiri sasi ku nnyama. Olaba ebimuli ebyo si. Naye ate era nga nkiwa nti bamafia gye bali ababifulumya kati nkangeze nga kyenkugambye nabikyo. Sitera kulina kumala kyenkugambye nti bo baagala kwefuga katale. Bo be batwala. Which is okay bali aganye. Naye ate n'abaana abalala abatandise okwesobola nabo tubawa omwagaanya nabo bakole ki? Balwanireyo mu katale. Kati nja kuwayo example endala gye malinya okuleetera. Olaba abaana bava Makerere. Bavaayo nga basomye bino bya office. Kye nagamba mukwano gwange omu ne mugamba bano education system ekyuke. Bye tusoma si byebyo. Si bye tusanga mu bulamu. Si bye biri mu bulamu. Let's face real life. Kubanga nze Katonda nyambi bye nasoma byenkola. Naye wadde byenkola okimanyize neetaaga laptop. Kati emyaka gye mpezezza. Neetaaga okubanga nina laptop yange, laptops eziwerako seemu. Emizindalo gyange. Social media gundi platforms zange, social media platforms zibenga za amaanyi. Nga n'abantu sofunamu mbulango. Ontegedde. Kati abavubuka abo bangi abavudde e Makerere abakozi mass communication balowoleza mu TV ne radio ne print. Naye nga ate waliwo akatale akali ku social media. Government ke yandibadde ekozesa okulaba nga nayo government esofuna ku musolo. Otegedde. Ate bayithika amaanyi kali awo kabwerere. Naye omwana we Makerere bakimusomesa. Sina Makerere yokka. Wano gundi UCU. Tugenze n'Embale University y'Embale Islamic. Abaana bamala mgundi bamala kusoma bya mawulire amanye ekiri mu nsi.